Kkooti y'oku luguudo Buganda mu Kampala ebadde ekubirizibwa omulamuzi Rita Newumbe Kidassa esomedde munnamateeka Hassan Male Mabirizi emisango 4 okuli okulebula Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeyija. Mabirizi nga yakwatiddwa lunaku lwaggulo avunaaniddwa okukozesa obubi omutimbagano n'ayogera kalebule ssaako n'okuvuma Ssaabalamuzi w'eggwanga Dr. Flavian Nzeyija awamu n'omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Musa Sekaana. Okusinziira ku ludda oluwaabi Mabirizi mu mwezi gwa January omwaka guno ogwa 2026 ng'asinziira mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga okuli Kampala ne Wakiso n'ebitundu ebirala ng'ayita ku mutimbagano ku akawunta ye ya TikTok eya Male Mabirizi yasindika obubaka obukwata ku Ssaabalamuzi nti mufere muliwanguzi mubbi wataka era nti yeetundako ebyobugagga bye byonna n'awaayo enguzi okusobola okumuwa ogufo ogwa Ssaabalamuzi. Using a computer via TikTok account at malay.mabirizi, sent, shared or transmitted information about or relating to the Honorable Chief Justice Nzeyija Flavian, the Chief Justice of Uganda, that he is a conman and fraudster, corrupt, sold off his property to pay a bribe for his appointment as Principal Judge of Uganda, and a court file grabber, whereas not. Ono era avunaaniddwa omusango gwe gumu nga kigambibwa nti Dr. Flavian Nzeyija yasooka kuwaayo nguzi okufuna ekifo ekyakulira abalamuzi ba kkooti enkulu mu kiseera nga tannalinnyisibwa ddaala. Kkooti era Mabirizi emusomedde omusango ogw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku mulamuzi Musa Sekaana nti nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa TikTok ogwa Male Mabirizi kwe yayisa obubaka ng'asinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala, Wakiso obwali bugamba nti omulamuzi Musa Sekaana mufere era mubbi. Mabirizi emisango gyonna agyegaanye ng'era bannamateeka be okubadde akulira balooya Anthony Asiimwe ne Yasin Ssentumbwe amanyiddwa nga Munnagomba babadde baagala kkooti ekkirize muyimbule kakalu kaayo kyokka omulamuzi n'abategeeza nti empapula ezeetaagisa zibadde tezinnateekebwa ku kibanja kya kkooti. Wano kkooti eyongezaayo omusango guno okutuusa nga 18 omwezi guno era Mabirizi n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa ku olwo. Wabula mu kusooka nga bino tebinnabaawo Mabirizi asoose kugaana kubaako kyayogera ng'awakanya omulamuzi Rita Newumbe Kidassa okutuula mu musango gwe ng'era wano bannamateeka be basabyeyo obudde okusooka okwogeramu naye. Abawabi ba gavumenti okubadde Richard Birivumbuka ne Joan Keko bategeezezza ng'okunoonyereza bwe kunaatera okuggwa. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ba Male Mabirizi. Agenda maaso n'ayita omulamuzi Musa Sekaana ate nno ng'ono yali mulamuzi omwe yamusingisa omusango mwe yali avunaanako Male Mabirizi era Male Mabirizi yayita omulamuzi Sekaana omubbi nnakinku Proud Star. Emisango egyo gisomeddwa mwami Male Mabirizi n'agyegaana era n'agamba nti tegiriiyo mu mateeka gyonna egimusomeddwa. Kyetugezaako nga balooya egamba nti ezo nsonga tusobola ozireeta tuzoogerako nga omusango tegunatandika era nakkiriza ne bagenda maaso ne bamusomera emisango wadde abadde takkiriziganya nakyo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Mabirizi aleetebwa mu kkooti ku misango egy'okulebula n'okuvuma abalamuzi naddala Musa Sekaana era ng'ono mu 2022 yaweebwa ekibonerezo kya myezi 18 mu nkomyo olw'okutyobola kkooti ng'era Musa Sekaana ye yamuwa ekibonerezo kino. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.